Winnie is herself. Winnie and Winnie. Tari mo filter yo Winnie. Oshegera, she's real. She's amazing. She has amazing talents. Winnie is amazing. She's extraordinary. Era nsanyusa nnyo ningamba nnyina okujja wano. Munnaffe omu gwetwandibadde tutwala nti no muyimu wa mu Uganda Spice Diana yavaayo n'akola statement ng'agamba nti abayimbi b'e Uganda tebasupportinga abayimbi bannaabwe. Kino kyogerako kinako kisinziira mulimu support ey'oku kamera nemba mune support ey'omunda okitegeera naye nga nze kyemmanyi bambi tufuba kubanga entalo ziba zaaliwo okweddako. Nsuubira nti omujuju guno omupya n'abantu abaze temuli mu nnyonta abantu balina one love. Era kyensuubira nti mu maaso awo mu myaka ng'ebiri oba esatu mujja kukyewuunya bajja kuba kimu abayimbi b'e Uganda. Obadde osuubira Winnie Nwagi okukimeekinga bw'ati kuba abasinga bamulifaalinga ng'omuyimbi asinga empisa mu industry? Winnie mbadde musuubira okukikuba. Nze neesunze twabadde ku ssimu ne Juliana tunga tugende fire ngo twowereza obuliro buno bwa emoji tunga tugende mu fire baby. I knew she was gonna make it. Winnie wakabi banange mukirize ate naye muntu wabalina wasobeza, she's human okitegeera ate ta pretending yoyo Winnie omucyankana yakuweerawo akuwa okitegeera, and that's what I like about her. She's real. Tagenda pretending baba nyiza baba happy. So eno support jafunye, she's worth it. Chimugwana and all the years jabadde nga takola concert mpuliranga chimugwana bambi. Era I know ali musanyufu kubanga Winnie akikubye simaye bokirabe but akikubye, and I'm so happy for her. Uganda music industry ekigiremesezza okukula kuba nti n'abantu tebeeyagaliza abayimbi tebeeyagaliza kino kyogerako kinga bane sisobola kwogerera muntu mulala naye nga nze Rema nze nsupportinga era njagaliza abalala abayimbi abalala oliwo abalina akantu kaleese n'aba tannangamba nti nteraayo nangira kukola bwoti nze nkikola ku lwange because nkimanyi nti fena we need each other okitegeera bo supportinga munno enkyalulwo ate tukikola because of that nebunze buli wendabanga abantu basanyufu, there's new talent, there's hot, there's different things in the music industry nze kinsanyusa ng'omuntu. So nze ku lwange simanyi balala naye nga nze ku lwange I do support and I do believe nti mu myaka awo maaso egiddirira mujja kulaba nga music industry etandise okwetereza eti yoka. Away from music, oli mukyala muzadde muyimbi ali respected era tukwagala nnyo ne bano bwekiri naye waliwo muzoguze era naddala mu bayimbi abasajja bakuba abakyala abasajja abayimbi bakuba abakyala baabwe. Kino kyogerako kati awo oyingiridde maka ga mulala olaba ebintu by'amaka gano obivangamu n'oleka abaagalala ne beesootenga. Okusookera ddala siwagira mwami kuba mukyala, sikiwagira era nkivumirira naye ng'ate ensonga z'obufumbo mukwano zivangamu. Nwanye n'omwami wange enkya mukwano gwange nga gwe yabadde ngamba nti mubi ate gwe tulabisa nti totwagaliza okitegeera obufumbo bwe butyo naye ng'ate nvumirira ekyokukuba tokuba mukyala mutuule mwogere fena tuli bantu mutuule mwogere mu ensonga muzisootinge naye ng'ate ebyabafumbo tobiyingirira nnyo. Balwana leero in fact bamala essaawa ng'emu baba kwekuba ssaawa emu the next minute bali mu kisenge mwewama mulwana darling ndabikanga alwana dia choka baby wanje abantu bavayo ne bagamba nti wekubidde nnyo nkole eki kano kambabuulire nze okula kwange nali simanyi nti ndifuuka Rema ono naye nga nze kyensabirira ng'egisaakula nti nina family mulimu maama ne taata nze kyensabirira mberekawo mu family taata waali maama waali ng'olonze wendi maama abaana we bali tibatuteko out biki kati mbe mulaba nti nekubidde nnyo mufumbo naye nze am living my dream yange kulaba nti maama waali taata waali bali basanyufu nze kyekyo kuba saakikuliramu saakifuna okitegeera saakifuna laba omwana ono tonzisa mabega munange ndeka ebyo bireke naye nga nze kiroto kyange is to have a perfect family. Yes, nebaza Katonda yanfuula Rema naye nze okukula kwange kwonna nayagalanga nnyo okulaba family eyo eri ewamu nga nze maama
tata ali wali ndabirira abaana kuba saakifuna nze. I didn't get to see my dad. Simanyi bwafaanana ne ojja nongamba gwe taata wange ngamba wangi taata nsanyisa okulaba kuba saamulabako nakitegeera kamama wange n'abeera nnyo musingo life naabona kati nze nenkula nga njagala ndabeko taata ali wano maama ali wano abaana bazannya nga kyenjagala okukola so emulaba neekubidde mu bufumbo mundeeke munnange nze kyekirooto kyange munnange kimpa essanyu ate munnaye bwe nfa nadda buno obulamu bwa Rema nekyayagala okukola nja kufaano nga sikoze ekirooto kyange ekyokubeera nti ndaba family entereevu. That's what I want. Bino byekuba muyimbi nyimba naye bigenda kukyanga siri muyimbi okitegeera naye I have a supportive family behind me. I have a loving family. That's all that matters to me, by the way. Nze mbabuulira it gets me even to be very comfortable kubanga manyi I have family. Nze family is all that matters. Bino mbikola mbyebaliza Katonda naye family nkiwe ekitiibwa. Oli musanyufu n'ebigenda mu maaso ebiriwa byonna ddiya abantu abakritisizinga nga bagamba nti naye Rema mukyala musiraamu naye ekintu ky'omukwana ayina engeri giragira ani agamba Allah taya bwenzirayo mwami Ssebunyanga munange obuddeyo obugere buli butya oyimirize nnyo mu fire concert ye leero ng'otambudde weka omukulu omulese omukulu enkyalina okukola kati nengamba naye taata weewummulire saagala ba patient bagambe nti dokita ajja mu ddwaliro n'asumagira era mulese naye olutuuka ng'asisimuka munange oli otya obugere buli butya okoze otya obalese bali batya teri atakyagala kankubuulira omukwano gonyoma naye kirabika ng'omusajja akwagala ennyo naye bino by'ozunga mundo ng'ekiro tanyiiga ng'okuzunga yanzikiriza munange sitera kujja mu concert era okuvaawo ndeke ali ewaka ndeka male waka siba kubanga sigamye mwami Ssebunya yanzikiriza munange siri mu kuzunga nga bw'okitwala yanzikiriza nga tumaliriza omukulu Eddy Kenzo ayina concert onajja kawukyogere mu kamera wangi munange omukulu Eddy Kenzo ayina concert onajja kati natuyimbira nako kati kambabuulire bannange mwenna mundaba omukulu oyo ye taata amaalo owulira era mu ekitiibwa kye ye taata amaalo era olunaku lwalina concert ne bwe mba nga sizze mbasaba bannange abaami n'abakyala buli omu gyali mugende muwagire taata amaalo ku concert ye bambi mumulaga obuwagizi mumulaga omukwano wali ekirala nga kiseko twabadde tuli awo ne tuwulira ku allegations eziraga nti nno omukulu ennaku zino yeekyanga agamba takyalaba ku mwana nakuganya oyingirira ensonga famire z'abantu ziveemu owulira va mu famire va mu bufumbo bw'abantu va ne mu kyekirala va mu nsonga z'abantu eziri pasono ziveemu munnange okitegeera omukulu emuwa ekitiibwa kye nkugamba ye taata amaalo kati ntandika nti omuyisaamu amaaso oli ye taata amaalo kati munnange nkole ntya okitegeera okitegeera kati bino biveemu bitulekere naye ngaekituufu omwana mulaba ugambye biveemu Boy, I wonder why it's not